Ladies and gentlemen, boys and girls over there, my name is Madam Black Mary, I'm from California, but of course I'm not doing this. And I'm a Batonian. Just telling you a little thing. Just telling you a little thing. Just telling you a little thing. On the days of 7th August this year, 17th August, by Serena Royal, we gotta get everybody over here so we can have a play without a thousand. We are all thank you, sir. Okay, today we are going to talk about past participle. We are going to talk about what? Past participle. We are going to talk about what? Past participle. Okay, what is the past participle of the ball? Tallest. Biggest. Jumpest. Shortest. Okay. Kubangira sikyeyunira nnyo ndowooza olwokubanga amasomero go gammalawo bwe gamala okwamalawo ennyo ngenda okulaba nga akaseera kenfissaawo tekakyamala kubawandiikira era nkyakola kulimba lwa baagala bitiibwa tebanyoomanku obuulirira akaseera kayaga bwembale ndoza wankyakomye naye nga bwe mpandikira mpandika bweno naanoga nenkirekereeyo naye ng'ate ogenzi nogenda ku music w'ennaku zino era mungi ajja kubeerawo nnaku zino era akume mu nnaku zino ayinza okulema okusomoka okutuuka mu nnaku ziri kubanga bamukolo banga balowooza kiki kiringa omuntu amala okunyonyogera bwanagenda oddamu nosekaneera wakunyonyogeredde wosekera bwagenda wekikoma zenyimba ezimu oba zinyonyogeranyonyogezi bantu za fujjo bufujjo omuntu namwemulira mu fujjo buli awemula nakuwa obugambo nakunumba nga agenda eri abantu ne baseka naye abantu baza kugumira kuba wemula bbanga lyonna ate weyatooza tibanekika kyetala lyabwemu nedda ssebo abatagala byabwemu be bangi abaagala obuwemu be batono ennyo lwakyo ennyimba bwe zinaaba zeetabiseemu osanga tezirina bigambo byezigamba abantu tezimubuulirira tezimulabula kwegamba olwo oluyimba luteekwa okubeerawo akaseera kampi ne lugenda kati Master Blaster yayimba ennyimba ze tezaabula lwakuba yafa zo zaabula bubuzi kubanga zaali mbibu tezaalina kyezigamba zaali ziwemula bwemuzi oluyimba bwe luwemula lufuuka luzibu tulina kati ekizibu mazima ga Katonda muggulu okutuula ku TV n'owokinga vidiyo z'abayimbi ba Uganda si bokka naye abayimbi bonna kizibu okulaba vidiyo n'abaana bo era kyaki tukonoka nga mulina kugiggalawo ogoddokewo ogibalekere oba si kyo okozesa obuyinza otwale mukuta omulala oteke ku mawulire bakunyiigire kubanga amazima ga Katonda abaana basaze okukunama ate na mutima nabbiri ate nabbigi nonale oba kiki kyetuliko kino kati engoye zisigadde katono bazigiremu ddala bazigyamu kyetwali tulinda kituuse climax yeeyo
kagamba katuwaddeyo kanene naye ng'ebintu ebyo era sitibijja kuba bya buwangaazi era abantu kyava bakimako ebyemabega ddala. Leero kyovulaba musiki omukadde ng'abantu bamufiirako kkiriza bagaana asigala w'amaanyi. Musiki oyo owedde oyo katumanye musiki waba Samisa Kisemakula tumuyita Wadda, nze mulaba nga tali Wadda. Naye enyimba bwe zikoma ogenda okuwulira nga zirina ekintu kyazo nga ziwoomerera nga nnungi, naye abavubuka bataddemu eddalu lingi mu bintu bino nga tewali abakuba ku mukono tebiriiko ayinza kugamba nti komaawo akatubagiro wekagidde naye nga bijja kwaga kiseera buseera. Twasembayo nga ndi ssentebe wa Goodluck oba chairperson ow'engalo ssentebe senkeya 17 August omwaka guno. Tiketi $10,000, emmeeza y'abantu 10 miliyoni 3. Tulina abantu bangi abagenda okujja, mikwano gyaffe, amasomero amalala era nga batuwagidde. Mugenda kusuubira ebintu, mulina okusuubira ebintu bingi nnyo. Tugenda kuzannya, tugenda kuyimba, tugenda kuzina amazina, tugenda kukola ebintu ebyewuunyisa bingi era ssente zo wejjo ziteeka ojja kulabawo, bwejjangu obuzzi ojja kulaba. Tweyanziza, mwebale kujja, mwebale kulaba. nze mukubaza abasponsazi baffe